ndakukolera ki funa boss omupya tujja kudeductingira fines. Nebinsobera byandira sente nyingi kuba nateekamu sente ziwera ddala 15,000 nga nfaayo nnyo kuba nze natumya sente Uganda nsasule fine ya overstay nsobole okuddamu funa visa funa omulimu ogutegerekeka nga gokugenda kumpa offer letter. Kwa buli we nalaga nga bangamba tetulina boss wange gye tumusiba tiyakuwa offer letter so tetulina ngeje tumuvunaana titusobola nakikiza nti obadde omukolera. Nebimbeerera bizibu nnyo nga buli office gye ntuuseemu tenyambye ne ngamba this is Dubai. N'akaseera noonyeza emirimu ginfuukidde ekizibu overstay entuuse ku mutima nze nabinnuma ndwadde nkoze. Tukwaniriza ng'olina atugoberera ku mikutu gyaffe gya Nyondo Media, ali ku YouTube, ali ku Facebook, ali ku TikTok, ali ku Twitter, nawe ali ku Instagram. Anaba subscribinga ku YouTube channel yaffe, ate okwate ne kadaako obeere ng'ofuna notifications buli kitekayo kyonna nekipya obeere nga ate oyigira wamu naffe. Then Facebook, Twitter, Instagram mutufollowing era mulabe ebigenda mu maaso. Tusinzira mu UAE, Dubai okubanga ate tubaweereza. Nako olwaleero tulina muganda waffe kamwito omukyala Aida era agenda kubanga abeeyanjulira oba musiraamu. Aida ali abasiraamu. Okay, so agenda kubanga atweyanjulira amanya ge gonna. Nate era nga kyentegeddeko mukyala muyimbi nakinkumu ku muyimbi wa gospel era agenda kubanga tumanya ku nnyimba ze tumanyeko ku bulamu bwe obutonotono watandikidde mpaka nakati waali n'okuba nti ayimba ennyimba eza gospel. Lwaki ayimba nnyimba za gospel? Abasinga kuba mwabika bulungi mulungi, abantu abasinga bagamba nti nze ku ndabika yange sijja kuyimba nnyimba za Katonda kanyimba ez'ensi. Naye ye mukundabika ye n'asalawo n'agamba nti nzija kuyimba nnyimba za Katonda. So ayina ensonga ze ye nga ye agenda kutubuuzaako atweyanjulire then atunyumizeeko ku bulamu bwe kitonotono okutuuka wano waali. Aida, tusanyusa okukulaba, tukuwaniriza ku mukutu ogwa Nyondo Media. Kale nnyabo neesimye okubeera wano. Balamusiza abalabi ba Nyondo Media mwebale kwekuumira ku mukutu. Muyongere maaso nga mulaba Nyondo Media kubeera ebintu ebirungi. Nze Aida Lunkuse kemanya gange naye linnya erya stage Aida Praise. Lunkuse erinnya liva walyani? Linnya lya kika. Mweddira temweddira? Ndi mukyala Muganda neddira Ngonge. Erinnya lyo ery'Engonge ye gwani? Enze Lunkuse. Lunkuse libeera ly'abaami, ly'abwami, lya taata ogambe lya kika? Anti waliwo erinnya ly'ekika nga nange bwonyira nti nyina erya Nyondo, nyina naganga amazaale, then nenbeera n'erya Rozet. Tatange bali bamuyita Kivumbi Edward omugenzi. Kati nze nga yenze Lunkuse nakulanga yenze Aida Lunkuse. Lyerinnya linakulanga mmanyi nga bantuuma. Kubiwandiiko byo? Ye. Ng'oli mukyala muwombeefu nnyo, mukakamu. Kitiibwa kya Mukama. So, Lunkuse, kino kyekyo ekisoose e Dubai oba olinako wonna wali okubya ekyeyo mu nsi ez'Abawarabu oba endala zonna? Ankubye ebyeyo bingi. Naliko Oman, naliko Saudi Arabia, nsinze kubeera Abu Dhabi kuba nakati gyendi. Ne mu Dubai nalimuko naye Dubai ayokya. Noddukayo Dubai yena muddukamu 10. Dubai ayokyawo abantu nga mu malirivu nga mugumu nnyo. Banyondo. Abo.
tabeera muntu wakyejo naye byonna kiba kisa kya Katonda kubanga nyinza obutakunyumiza olwaliro ku mboozi yange e Saudi oba ye Oman ne Dubai ne Abu Dhabi nja bikunyumiza kuba byerinaanye ate emboozi ya Oman eno eri abaana abakolera Oman n'embeera gye bayitamu ey'enjawulo. Lwaki tetuwadde ku mboozi ya Oman n'eya Saudi nti omwana ali Oman n'amanya Dubai Oman ono omuntu omuyitamu otya okuwangula kubanga embeera eri Oman si embeera eri Saudi si embeera eri wano eno Dubai. Lwaki tuwadde ku mboozi ya Oman n'otuwa ku ya Saudi then n'otuwa ku ya wano? Okay, byonna nja kubbirako nja kubuulirako byonna kuba nina experience. Oba olwakadde rero tukwateko eya wano so next time oliba ofunye akadde nga tusobola okugenda ku Oman ne tugikka mu vvi nga tonzibiddeeko bubbizi kubanga bw'ona nzibirako tebajja kutegeera bulungi kuba osunyeeko obusunyi so kiba kyetaaga tukikka mu vvi tuyagenda ku mboozi y'Oman another day then ne ku ye Saudi Arabia katukwate ku eno gy'oyagala essaawa eno. Kyo kituufu kankwate ku mboozi ya wano mu UAE. Kati waje wasooka Oman wasooka Saudi Arabia waje wasooka era waje waddako lyokojja wano eno era wano gy'otya? Okay, nasooka Saudi Arabia nengenda Oman then nenzija wano mu UAE. Okujja wano najja nga maze okuva Oman nga bintabuseeko Mukama nanyamba nengenda Abu Dhabi yo ne bibeera birungi era nakola contract yange neggwaako bulungi kati contract yange Abu Dhabi egenda okugwako nga nsala nzije Dubai awo obulamu bwatandikira ate era okkaluba ennyo kuba nali sibu experience nga manyidde kubeera mu biyumba tutwalanga abaana bato okutulabirira bwe najja mu Dubai embeera n'ekyukamu kuba nafuna cancellation ewa bossi wange ennaku bezagwa 28 ze bampa n'enkola visit visa kati bwe nfuna cancellation eyo ennaku 28 zaggwako ze baali bampa n'enkola visit visa bwe nakola visit visa nenfuna omulimu bwe nagufuna kumbe bossi yali muyaaye baali bayaaye it was a cleaning company kati okola oyina essuubi bagenda kumpa employment visa naye bakozesa visit visa yange emyezi 3 negiggwako nga buli lunaku bakanya kuŋŋamba no don't worry your employment visa is in process kati nagumirangako ekyo kuba bampanga ne NOC papers nga betutambuzanga kuba we were cleaners nga mubeera mu van kati nga okugenda ku bizimbe ebyo owaayo NOC paper ng'ebigambo byesoma biraga this is so and so our cleaner her visa is in process, her employment visa is in process. So oba kitegeera nga kiragira ddala nti ndi mukozi mayo company buli kimu ekyange kiri mu process kigenda maaso process nefuuka process okuva myaka okuva myezi 3 process ekyali process myezi 3 negifuuka 4 negifuuka 5 nempulira nga bintamye neŋŋamba olwo nga bakusasula mmeka? Baali bampa ssente baali bampa 1,800 naye nga neesuza nga batutransportinga biki naye nga bweriisa weesuza naye nga gwali mulimu mulungi nnyo kuba twafunanga tips mba clients cleaning job mulimu mulungi nnyo singa oba nga oli muntu mukozi anti gy'okomokowa gy'okoma ofunamu kubanga gye bakutwala n'okola essaawa 4 oyo client ajja kuwaayo ku tipu kasente ajja kusibira oluusi ekyokulya ajja kuwa ebirungi osanyuke okiba kitegeera so the cleaning job yanyumiranga nnyo only that the company that I was working for baali bayaaye kati nagenda olaba ebbanga ligenderedde emyezi 6 bankozesa
siraba visa ngamba bansula damu overstay ngenda mu system obikebera nga overstay atandika dde okubala tebiraga nga ko nti bali mu process bagitugamba nga ku mimwa naye nga teriiyo nga buli lunaku fines zigenda mu maaso fines ze Dubai buli lunaku 1,000 nenkwitinga ku mulimu kuba nagenda ne mbagamba resigninze nga mpulira bintamye nentandika okubigobako manyi binanyamba ngenze mu Dubai Court Minister of Labor sina we saatuuka nga bangamba ate visa yo yali ya Abu Dhabi kati dayo Abu Dhabi bajja kugitakitingira fines biki nagenda buli wamu nene Abu Dhabi bwe natuukayo bangamba kimu tetusobola kudidakitingira fines kubanga essaawa eno toyina boss agenda kukolera ki funa boss omupya tujja kudidakitingira fines nebinsobera byandira sente nyingi kuba nateekamu sente ziwera ddala 15,000 nga nfaayo nnyo kuba nze natumya sente Uganda nsasule fine ya overstay nsobole okuddamu funa visa funa omulimu ogutegerekeka nga gwo kugenda kumpa offer letter kwa buli we nalaga nga bangamba tetulina boss ngeri gye tumusiba tiyakuwa offer letter so tetulina ngeri gye tumuvunaana titusobola nakikiriza nti obadde omukolera nebimbeerera bizibu nnyo nga buli office gye ntuuseemu tenyambye ne ngamba this is Dubai kati mukama yannyamba oluvannyuma lw'okugugula n'akoko n'akaseera noonyeza emirimu ginfuukidde ekizibu overstay entuuse ku mutima nze nabinnuma ndwadde nkoze mukama nampa boosi gwe nnina essaawa eno boosi ne mufuna ye n'aba ready okufeesinga byonna yangamba ngenda bikugiramu bifines ngenda kuwa employment visa essaawa eno gye ndyera mpezezaayo omwaka nebaza mukama nti buli kimu akibaddemu mulamu bwange embeera etuuka ekiseera n'ekuzibuwalira naye Katonda takulekerera buli lw'osaba Katonda ateekawo ba destiny helpers yambeererawo mu mbeera yonna nga nfuna ekyokulya embeera yonna nga odduka ne poliisi nga birolaba emmotoka ya poliisi ogambe babagiridde nze oba bagoba nze ng'otya n'odduka n'obeerawo nga buli kaseera omutima gukuba ng'ogamba banenze natuuka ekiseera ng'omutima gubula kwabika nga ne bw'otuuka okulya emmere n'olowooza nti ndi mu overstay emmere ekulema ng'ogamba nzirayo nti e Uganda tebasobola kuwa pass out oli overstay olina osooka osasula fine zaabwe n'ebikutama naye mukama mwebaza yampa omulimu yensonga lwaki ngenda mmuweereza paka lwe ndiva mu bulamu bw'ensi eno tanvuddeemu n'akamu embeera enzijiridde bangi ne balemererwa abaana bangi atuuse ekiseera nga bimuzibuwalidde n'agenda ku kkubo abantu abo abakola egyo emirimu gye bagamba egy'okwetunda tebabikola lwakuba baagala embeera ebasukkako n'agamba come what may kankole kino ng'anoonya kyakulya they are looking for a survival naye because tebamanyi kusaba nze nagamba mukama ndi mwana wo gwe wandeeta mu nsi eno ngenda kugoberera ngenda kwesiga ngenda beera naawe mukama nandaga ekisa kye mba netwesige mukama mu buli kimu akibeeramu buli mbeera ebeerawo agibeeramu abeera atesitinga nzikiriza yaffe bamanyi okumanya nti omwesiga n'omutima gwo akuviirayo n'akulwanira entalo era n'akuwanguza obeera n'okubusabuusa mu mutima takolera Katonda ajjirira oyo naye akayimba konna kasobola okuzzaamu omuntu w'amaanyi yenna aliyo ng'ali sitaaka kewawandiika kakwata kwesiga Katonda ennyimba nziwandiise nnyingi Katonda yampa ekitabo kiramba nina ennyimba nnyingi era mukyala Nyondo ngenda kuyimba paka lwe ndiva mu bulamu bw'ensi eno ana akayimba nga newankubadde sikako tugenda genda kayimbako naye kana akayimba okamanyi bwetusaaba nyimbiramuko nnyo bwetusaba mukama wulira bwetusaba
bwetusaba Mukama wulira. Nange nkalina akakwata ku kigambo ekyo akangeko kagamba buli lwe tusaba Mukama wulira naddamu essala zaffe tukuwanga kusaba Mukama kulize saba 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 Mukama wulira. So nanja banka fulumye. Wow, so nice. Bado nyingiza moyo. So mu mbeera eyo yonna ogambye omwana balina okusaba, alina okusinza n'okukkiriza. Kintu kyoyogedde ekyokuba nti abaana abasinga bali mu mbeera gye bali mu lwa bunafu bwa mutima wabula lwa bunafu lwa butakkiriza. Kubanga kyo nange nsobola okukitestifyingako nti mbeera gye tuyitamu esobola okusindikiriza okukola ekintu ekitandibadde kituufu bagenda ku street, naye okukkiriza mu Katonda okulemerako okusaba wallahi kyo nange nsobola okukitestifyingako kubanga nsonga nkulu. So Katonda ono kiki kyosobola okwogera ennyo noyongera okunnyikiza ekigambo kyo ng'obuulira omuntu oyo ku ngeri gyakulwaniriddemu? Katonda ntaasiza mu mbeera nnyingi. Nze by the way, I'm a total orphan. Siina mami, siina dad. Ate baafa ndi muto nnyo. Mami yagenda nina emyaka 2, dadi n'agenda nga nina emyaka 6. Kati saagala omanye, saagala olowooze nti omuntu okubeera mulekwa tafunye challenges. Nkulidde mu mbeera nga Katonda yekka. Ye maama ye taata. Wange yekka bwe ngamba nti abadde Katonda. Mbeera nnyingi nnyo waliwo wootuuka nga balina maama ne taata bo basobola nga balina gwe bakaabirira naye nga gw'olina omu Katonda wo yekka yekka. Maama ye taata. Katonda nga ambeeredde daddy, ambeeredde mami, has been a very good parent to me. Era nze sijjula mu bulamu bwange Katonda oyo ambeereddewo ankuzizza. Era Katonda wange nja mujulira paka obulamu bwange bwonna. Omwega nakayimba ka Wilson Lugambe nabeeranga mu ndeeyo. Nyemberamu. Mukama gye wanzijjanga wala yekwe omuzadde ow'ekisa. By the way, sika bugembe kangoma. Kakurisi Evanze. Kangoma Joseph. Kakurisi Evanze mama tugenda kwenda tukakebere. Chris Evan. Nabeeranga mu ndeeyo mu kyalo ngena kwenuma eky'obugagga kyokka kye nnalinawo bulamu na kitone kyange n'okusoma kwange bya Katonda nalukisakisa ensi wekugana akusaasira ogamba yanayamba zabalala banimba nakizuula leti nti bakusa bansuulira nkonge mu kkubo labayo banyongera obulumi n'ennumwa. Mukama gy'onzijenga wala yegwe omuzadde ow'ekisa zatalina bazadde bombi gwe n'oba omuzadde ow'ekisa ensi we yali ng'egaanye wayamba omuzadde ow'ekisa tonvangamu gwe maama gwe taata omuzadde ow'ekisa. Kakutuulemu kantuuliramu nange nkaagala nnyo. Omerera Kingame Joseph Ngoma ayimba akayimba nze tambuulira mulala awali Yesu wange yatema makubo yarwana entalo zange mulwanyi w'amaanyi talinaye kimulema bw'omuwa ebizibu byo ye akuwa mu ssanyu ogwo omuyaga gw'olaba tegukutegula muganda wange
Aida todduka tova mu lyato ojja kugwa baligolola omukono gwe Yesu omuyaga guliteeka essanyu lilijja n'eryato liliseye. I like the way you smile when you're singing. I just feel it on my heart, you know. Thank you. Bambi oli mukazi wasonyi olabika essanyu. Actually olwobeera ng'olina Katonda obeera osmilinga olaba nga tewali kiyinza kukweŋŋanga, olaba nga tewali kigaana, oba musanyufu. Tewali kisinga Mukama, buli kaseera oba omanyi Katonda wo y'asinga. There is no reason whatsoever. Talemererwa si mwana wa muntu. Tewali nsonga lwaki beesiimye abo abamukkiririza bamanyi nti gy'ali. Abakkiriza mu ye n'okubalwanira entalo zaabwe. Lunyiriri kyolo. Kituufu by the way. Abesiga Mukama Katonda balinga olusozi Sayuni terujuluka nerubeera emirembe gyonna ke kamwenyumwenyu ako kolabe buli kaseera. I feel like I'm a winner all the time kubanga gwe nsinza w'amaanyi muwanguzi n'atamegwa talemererwa. Okay, tugendako ate mu studio zaffe za Nyondo Media tukube ku buyimba bwa mwana muwala ono era tweyongera okuba nga tumanya lwaki yasalawo okuba nga ate ayimbira Mukama olw'ensonga nti abantu bangi bazze ate n'ekirala abantu bangi bajja n'ajjira mu gospel n'ajjira olaba nga kikutteyo n'amaana akola ki. So abantu bangi batandika n'ennyimba eza gospel naye ate at the end walaba nga kikutteyo n'agamba ewamwe waawo sikankubeeyako omukwana. Abantu basinga bonna bagira mu nnyimba za gospel music naye bakomekereza mu nnyimba za nsi. Bangi tubalabyeko tokirinaamu ekyo kugenda kukomekerera mwezi oba olinayoko dream tujja kuyimbako olimba lw'omukwano oba ojja kumala okyusa ogende mu nnyimba z'omukwano z'ensi. So I think ebyo ndowooza ojja kubitubuulirira eri katugende mpaka mu studio zaffe eza Nyondo Media ebisinga tubimalire eyo. Tujja kukomawo ne Aida any other day inshallah oba Mungu ng'ageze Mukama ng'asazeewo atuwe ku story ye ate eya Oman then neya Saudi Arabia. Waneeno era ayisizaamuko just lukwakwayo baana bangi muli mu overstay bangi temulina mirimu obulamu omaye ku kintu kukkiriza si kyangu by the way n'ekintu okukkiriza mu Katonda n'okukkiriza Katonda gy'ali kinasobola okusobola kukikola. Actually gundi bakiyita batya oba nga beti mukisa oba kisa kya Katonda. Miracles still happen to the believers. Bwekasita omala okukkiriza mu ggwe nti Katonda wange w'amaanyi akola ebyamagero. Neggulooza ekintu okukkiriza kyangu n'ogamba nti Rozet ndi mu overstay naye ku lwakatonda ngenda kugivaamu gwolooza kyangu sinawadde olwataano Rozet ssaawa eno renti aweddeko naye sinawadde essuubi ngenda kujja ka ssente njijawo essuubi eryo nti mazima Mukama agenda kunsobozesa gwe sirabako gwe soogera naye tansuubiza. Bayibuli egamba Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Musa, Katonda wa Yusufu, ye Katonda wa leero, ye yaliwo era aliwo era aliba. Katonda takyuka, ye Katonda y'omu y'oyo. Bw'omwewa wenna. Miracles still happen today as they used to happen mu mirembe gy'abaana ba Isirayiri yayasamu ennyanja ne bayitawo, mirembe gya Musa okitegeera, mirembe gya Yusufu. Bane Mukama ebyamagero bye yakolanga nze mbirabye mu bulamu bwange. I live a miracle life. Nga tumaliriza tuwera kweyongerayo mpaka mugundi awo tuli wennyini kubanga omuntu ayinza okujja n'agamba Aida oli mukazi mukkiriza okkiririza mu Katonda nange nkirabye naye kiki ekyo ekikusendasenda okukkiriza mu Katonda gw'otalabangako gw'otakwatangako gw'otawulirako ku ddoboozi lye wakula bukozi n'ozaalibwa n'osanga n'olya nti Katonda gy'ali muddamu otya? Mugamba nti ekigambo kya Katonda kiramu. Buli kibikkula n'owuliriza ng'enjiri
ofuna okulungamizibwa era tusobola sigala kyekimu singa weemanyiza embeera ey'okuwulirizanga enjiri, okuwulirizanga ekigambo kya Katonda, okukisomanga n'okuwulirizanga obwo obuyimba obwo. Olabira ddala nga Katonda mwoyo mwerere talina mubiri. Agamba baliwo abo abakooye bampite nange mpitabe. Kitegeeza ne bw'oyogera bwogezi nti Katonda wange nyamba, olabirawo ng'oyitawo. Kati nze okutandika olunaku nga sisoose kusaba. Ndabira ddala nayikimaya, ndabira ddala olutalo. Chovolaba, when I start my day, I say, I trust you, God. God, I trust you. I trust you. That's my new song. Kubanga manyi otandika n'obuvumu ng'ogamba alukeesiza n'olwaleero yagenda odduzibya yamanya ennaku zange ze ndiba ku nsi yammanya nga ndi mu lubuto lwa maama wange. Yamanyi byona ebyange akumanyi ola ne yazitereka n'ebyokya zaffe kyova olaba mu byonna yamanyi. Bannange mubeere bulungi, tetubasiibula tugenda kwogera ku nnyimba za mwana muwala. Mubeereko bannange mugabireeko n'abo ababadde batamanyi Nyondo Media babeere ng'ate bagabanako message eno nnungi nnyo ate nga ffe tuba tugyetaaga. By all means oba toba tokola ki twagaza ne tweyongerayo. Wow. Hallelujah will be the song I sing. You will make me win. I da praise. Hallelujah, Hosanna, Amen. Katondo roya galensi, yawayo mwana we, atufirie, munseno. Omusango gwali gumaze tusinga nga tulina kimukufa, naye Yesu sadaka, yatulokona. Omusango gwali gumaze tusinga nga tulina kimukufa, naye Yesu sadaka. Abange kati tusinze tutende yazukira Yesu mutana taliyo alieri mugulu atudde kunamulanda ye era alamulama Yesu kabaka tumusinze tatasanidde abafalisayo banakuwadde nnyo yazukidde bewananga tibalina Omukyala Aida. Okay, story tujiwuliriza ne tumanya yonna gy'oyise. Kitiibwa n'ettendo kiddire Mukama. Naye nga kambuuze, what inspired you n'ogamba kuyingira music? It was a calling from God. It was a calling from God. So kati mu bayimbi be Uganda wa gospel waliwo role model gwe weegoma n'ogamba njagala kubaako ng'omuyimbi ng'ono. Ayinza okuba nga si wa mu Uganda ng'ali international nga okay. International nayo negomba nnyo Sinach naimba I know who I am ne Jimmy the Psalmist. Then mu Uganda negomba nnyo Justin Nakosa ne Judith babiri. Zima kagamba bayange gye bakuinspiringa mu okusobola okutwala kitono kino maaso. I grew up singing their songs. So mpemu akapera nga tetweneyongerayo. Akapera kaluyimba olulwo kuyimbira ekikobani nayo I trust you God nayo tusinze. Naye ng'osuubira ddi okukola video z'ennyimba ezo? Ndibanzizeeyo Uganda. Nawe ozeeyo Uganda. So mpe I trust you God.
just ka chorus oba ka verse nga kamu. Okay, ngenda kuwa beginning verse. Okay, no problem. Hallelujah will be the song I sing. You will make me win. I believe every prayer I make, you answer it well. You will respond to this one. I trust you, God. God, I trust you. I trust you. I trust you, God. God, I trust you. I trust you. I trust you, God. God, I trust you. I trust you. I trust you, God. God, I trust you. I trust you. I trust you, God. Mazima. Singa nange nalina eddoboozi ng'eriryo. Singa nnyimba buli kanaku. Kaakati wasalawo okutandikira mu gospel. Mu maaso eyo n'abeera ng'otukuba ku ssachula oba ogenda kuba ng'obeera mu gospel yekka? Nga bwe nkugambye nti it's a calling from God. Zinatandika mpandiika byange. I was planning to make my passages nga zigenda fuuka ng'oba ekitabo oba poems, but I got a dream by then nali ndina kusiiba. It was 2017. Nali Saudi Arabia nga mbeera mpandiika wandiika. Kati mwe byonna wandiika nga ngera mwalingamu ebintu by'ensi kuba nawandikako n'ennyimba ez'ensi zirina. But nali ntandika okuwandiika ebya Mukama, nali nakawandiikayo passages nga 3 nenfuna ekirooto nga Katonda andaze ebintu bibiri, nga one part waliko gospel music nga ndaba teri nnyo sente lega ekkubo ndaba nga lintwala mu ggulu nga ndaba it's a golden route kwegamba nga birungi nnyo kyokka eno nga ndaba waliyo omusipi mungi nga binyuma naye nga ndaba omuliro gwako ogutazikira nindabira ddala nti if I concentrate on secular music nyinza ogenda mu geyeena, if I serve God through nja genda mu ggulu. Kati era nenziramu nenfuna era ekirooto ekirala. Mukama ngamba nkusindize bantu bange mbatwalira ekigambo. So kyenkola mulimu gwa Mukama gwe yantuma. Kaakati abayimba ssachula ffe tugenda mu geyeena maama. Era tojja kuba oba kiri ku ggwe wekka nti bw'onaayimba ssachula. Just ndowooza oba osanga bwe nandiyimbye ssachula nanditaddeyo nnyo omutima gwange omutima ne gugendera ddala. So nga ate bambi abo abayimbi ba ssachula ebeera talenti yaabwe. Buli muntu Katonda yamuwa talenti ye nga mwajja the way through in which they will earn a living. So sibanenya kyebakola kirungi kuba kyekitone kyabwe, nange nkola mulimu gwange Mukama gwe yantuma. Wow. Kati according to gospel music ne secular music, yes, gospel music wakusinza Katonda, kugulumiza linnya lya Katonda. So ye message kutambuza njiri. Ate secular gwenga gwe muyimbi wa gospel, ki message kyebera mu secular music? Kale ne secular si mubi, just kisinziira ndowooza ya muntu. Omuntu nga bw'okitutte gwe bw'oba okitutte naye nga taba mubi kuba ebiseera ebisinga secular music baba babuulirira abantu, abamu baba babuulira through byalaavu, babuulirira eneeyisa mu mbeera za bulijjo. So that's secular music. Naye kenyini nsobola omuyimba osobola n'okukyenja nange nekuba akayimba k'omukwano, naye nze amafuta genkulukitiramu gaba ga mwoyo kubanga kiba kivudde mu bwa Katonda. Kati oli nga ye just ayimba kusanyusa abantu noba nga alina bye yeefunira. Ekyenjawulo ekiriwo nti ono ayimba ebyensi bambi abeera anoonya kasente kubeerawo oba fame, kumbe nze ayimba gospel. It's not very easy one to come out there nagenda ayimba gospel music. Kibeera kisa kya Katonda era ebiseera ebisinga babaako okuyitibwa kwa Mukama. Tamala geeyimbya wenanga olusi byennyimba mba sibimanyi, ndabiraawo Katonda ampadde olunyirira ngamba lusoma olutuuke muki, read this
verse this chapter ki understanding omala ogintwalira embandu kati nenzimba omulamwa nga guvuddemu ebyo chapter oba mu ekyo ekitabo nesobola okubuulira omuntu kyemugamba nga ajja kitegeera nga mukama ajja musimbeza kati ekitegeeza ennyimba zo ziwandiika kusinziira mu verse za Bible oba otuula obutuuzi omwoyo n'akulungamya n'otandika okulukuta byonna bikolera mwoyo omutukuvu olumu akulungama n'agamba kati kwata pen tandika okulukuta sometimes you get a verse in the Bible you meditate about it era newesanga nga kivuddeyo olaba waliwo gojjokiwa kimukolere oluusi naye bijja kukolera wana wandiika ennyimba nga natuuka ebiseera nga wemba mu mbeera nga teze ezimponya nga ebiseera bwe bityo ng'oluyimba olwange lwe neewandiikira lwe delivering from the situation that I be in nga ate oluyimba lwe neewandiikira lwennyini ebiseera ebyo ng'oluusi bwe mba happy ng'ate era you get what I'm saying? Yeah, I get it. So I believe what I will give to people to work for them. When I go being called I can testify through my music. People expect the best. We bale kwekkiririzaamu omanyi osooka kwekkiririzaamu nga abantu tebanaba kukkiririzaamu. So baako ekigambo oba ebigambo ebitonotono by'otegeeza omuntu oyo nga ayagala okubeera omuyimbi wa like okubeera omuyimbi na side ya gospel oba ne side ya secular kuba abana gye bali balina ebitone mulimu abaagala okuyimba maybe tebalina busobozi so okusinziira ku lugendo lwo nga bwe tuluwulidde kimanyi nakyo osobola obagamba nti okusinziira ku bwoba oyagala okuyimba you can pass here, you can do this, you can try this. Okay, genda singa kwogera ku bya gospel kuba byemanyi tewali buzibu. Owa gospel kyensoko okugamba soko osabe Katonda akuwa amagezi owandiike ebyo ebigambo byennyini abantu bye banayagala okuwulira mu matu gaabwe era ebijjo bakolera osabe Katonda akuwe okuganja kuba buli kimu kitandika na kuganja lwobeera nga tolina fever you can't move on osabirenga nnyo ennyimba zo z'oba oyiyiza in that okuba oluba oduteekamu bwoti omuntu yena ne wawulira ekigambo kimu bibiri nga alupiikingirawo n'akwatirawo n'awulira ng'ayaayaana okuwulira ebirala byonna ebirimu then that thing have confidence nga bw'oyagala oba oyagala sisinkanaani have confidence okulaba ng'obasisinkana but all in all it starts with prayer. Olina kusaba Katonda n'akulungamya n'akuwa mwoyo omutukuvu n'akubeerako mu buli kyokola kuba batali mwoyo tewali kikola. Abatulaba aba Nyondo Media tubadde leero n'omukyala Ida Praise omukyala muyimbi wa gospel naye nga sijja kwerabira Nyondo Glim yessaamu sente mu programu yaffe ya Fresh Talent tuleeta bannabitone bangi ab'enjawulo yes abayimbi abazinyi kugamba nga balina ebitone eby'enjawulo mu programu yaffe eno naye nga Nyondo Glim kyekizigo ky'osobola okwesiga omukyala oba omwami n'onyirira bw'ayagala okusigala ku kalayo n'osigala ku kalayo bw'ayagala okulayiteningamu era nakyo bakikkolera nga bw'oba okyetaaze. Nyondo Glim era eyina emmere okuva ewaka yonna gy'oba weetaaze kyonna ky'oba oyagala okutumya okuva e Uganda omuntu waffe waali ajja kuba ng'atambulanga mu wiiki emirundi 2 oba 3 nga aleeta ebintu ebyo okuva e Uganda nga abireeta oba nga abijja wano nga abitwala e Uganda. Nammwe abaagala transportation nga mwagala okutambula mu Emirates ez'enjawulo emmotoka zaffe weeziri ne badriver abalungi ennyo abali licensed so musobola ocontacting enamba weeziri awo driver 1 waba taliiko ng'ocontactinga driver 2 yeah tubaagala nnyo sigadde nze Wizard of Love tulinayo akayimba akalala akagenda ofuluma so kayiseewo mu May
May oluyimba I wanna be lugenda fuluma luyimba lwa mwoyo. Naye eringa Sarah nga bwawulidde I trust you God, but this is a conversation between you and your God. Kugamba olaga okuyaayana, you show the admiration of being in the presence of God. You want God to be with you in every moment, in everything you do. So this is the song in between you and your God. Kagenda fuluma May ndakuyimbira mu chorus. Mazima May ngadi. Njagala kafulumya ku birthday yange. Kati birthday May nga 12. 12. Kati tukalinda bulizi obo tuwemuka. Ndakuwayo just ka chorus. Ukawuliremu mbadde nka in fact kagwa demonstration ninda bulinzi date etuke kati keyo soko kayisewo babere nga bakalinze. Okay, ngenda kuyimbira mu chorus. Chorus egamba I wanna be by your side every day. I wanna be praising you all the time. I wanna feel your presence each moment, and let you be food and drink in my life. That's the chorus I wanna be. Era nga bw'okyogedde mu kusooka ka mwoyo nnyo kali deep. Yes, kusinza. Tukalinze nga 12 May. Amen. Wow. Abalungi baffe aba Nyondo Media mwebale kutwagala, mwebale kuwachinga program zaffe. Subscribe gwatanaba kusubscribinga onyiga akade tuweya buli kimu kye tuteekayo obeera notified. Ya comment, share ate obubaka buno busobola okweyongera eri abo abatabutuukako. Sigadde nze Wizard of Love n'omukyala Ida Praise. Omukama abatukuumire. Sadaka yatulokola abange kati tusinze tutende yazukira. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim. Mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula. Twahaddewo entambula zaffe zino ziri 2 era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeyagadde okubanga ate otambula. Ampozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo, naawe providingayo akasente akasaamusaamu. Tulina abagoba baffe 2 ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo, babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula, tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo, obanga ne ba driver bamu obetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo, tweyanze era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe. Naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo, oba oli Abu Dhabi, oba oli Amlu Queen, oba oli Sharjah, oba oli Fujairah, teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet, Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja keberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'oba yagadde okubanga okola ki ng'otambulira. Era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo. Tuyina emmere yonna okuva e Uganda, tuyina products zonna ez'abaami, ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo, tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako. Gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako, yita ku nnamba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza. Mwebale tusupportinga
banaye tuli basanyufu nnyo. Bagamba etasiima ibula akolaki ajiwa ebintu byentambula tubigonzezaamu. Banaye Mukama batuweere omukisa gwo wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.